Omugenyi waffe omukulu Honorable Zaake okuva Emityana. Abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja mwenna abali wano, Friends of Uganda from Rap and Sant, ladies and gentlemen, don't worry, I'm going to be brief, but I'll use two languages. So I'll start off in Uganda with the softer message, and the hard message, I'll say that in English. So let me start with the softer message. Tubaaniriza mwenna okubeera wano nga tujaguza emyaka 26 kasookanga Magulu Nyondo, Nyanja Temanyiirwa, Cuucu, Ssaabasajja Kabaka wa Uganda alinnya ku Namulondo. Emyaka egya 26 obanga obadde obeera Bungereza giringa egiddusa obuddusi, naye gibadde mingi ate n'ebikoleddwa bingi. Ssaabasajja yagenda okununula Obuganda, yasanga ground zero nga bwe bakiyita ennaku zino. Embiri zaalimu magye, Bulange yalimu magye, ndowooza ndi mutuufu omusukulu. Olubiri lwalimu magye, ebintu byonna byali sambala nga bali mikwano gyaffe ab'e Kenya bwe bakiyita. Naye we twogerera kati tufunye ne vocabulary omupya. Tulina ne kye bayita masengere, mukimanyi? Ekyo kye kimu ku bizimbe ebizimbiddwa ku mulembe gwa Ssaabasajja. Tulina n'ekirala kye bayita Muganzirwazza, kinene kiva eno okutuuka eri ku kkubo, kye kimu ku bizimbiddwa ku mulembe gwa Ssaabasajja. Tulina ne Muteesa One University, teyaliiwo. Tulina ne Royal Institute. Apparently Royal Institute, eyo Vocational Education Institute, Kabaka gye yateekawo, emyaka nno teginawera na 10, kati yesinga obunene mu Uganda yonna obugalo. Emipiira gy'ebika ab'Engonge tweriisa nkuuli ennaku zino. Nagyo gyaddawo. Emipiira gy'amasaza ab'e Buddu bazze e Bulemeezi bavuddeyo ku 0. Era omupiira gw'amasaza lwe gubeerawo, ekibuga kyonna kiba kijjuddewa abantu. Leero webeera ku final weewuunya n'ekiri mu Kampala, ebyo byonna tebyaliwo. Omwezi guno ogwakaggwa ndowooza zaabadde ennaku 8 June, twabaddeyo ne Royal Regatta. Royal Regatta emaato z'empaka z'amaato. Buddu ye yawangudde, Bulemeezi yabadde wakubiri, naye ndowooza engeri Bulemeezi gyeteri mu mugano ogumu, ndowooza era Bulemeezi yawangudde kuba bali babeera ku mazzi.
ebyo byonna kati biri mu vocabulary yaffe. Twali kati ze bayita tourist sites, ekigambo ekyo twali tetukyakyogerako. Naye kati eriyo ne Kabaka Trail, gwe bw'oba nga tonnabagenda Uganda ng'ogenda Buganda, ng'oyagala ogenda Kabaka Trail, yogera n'omukungu yenna akuli okumpi akuwe essimu, bajja kubuukinga ku Kabaka Trail akulambuze Wamala Tombs eri e Buddo gye batiikira bakabaka, akayanja ka Kabaka, ebintu bingi nnyo ne Bulange n'ebintu byonna katunga Parliament. Nze lwe nasooka okunnonda okubeera omubaka, lwe nasooka okuyingira mu Parliament ya Buganda, naye neewuunya ng'efaananira ddala nga bw'olaba Parliament za wano, n'olabira ddala okulengera ewala Ssekabaka Muteesa gwe yalina. Ebintu byonna ebyo bizzeewo nga bwe mbagambye luli mwali mu magye, kati amagye twagakola ki? Twagakanyuga ebweru. Amiina. Ssaabasajja abadde mu kaweefube ennaku zino era akyali mu kaweefube ku nsonga ya sickle cell. Obulwadde bwa sickle cell abantu baffe bangi ababulina, naye tebadde gavumenti ebadde tebwogerako. Kabaka yatandikawo projekiti ya sickle cell, n'agula ne machines eziwerera ddala zisuka 40 z'agenza agabira amalwaliro gonna mu Uganda gasobole okukebera abantu sickle cell. Obugalo nga sibuulira. Ate ne fistula, abantu bakyala bannaye aba fistula babakwekanga bukwese eyo manju. Kabaka yagamba nedda, abantu bange bonna balina okubeera productive era tubasalira amagezi. Essente zonna ezibadde ziva mu Kabaka Run, Kabaka yakomissioninga Kitovu Hospital, kati abantu 10,000 abakyala bafunye operations ku fistula ku ssente Kabaka z'akuŋŋaanya mu Kabaka's Run. Kiyitirivu. Emwanyi terimba. Bameka wano abaasomera ku mmwanyi? Nze nasomera ku mmwanyi. Emwanyi terimba. Era Katikkiro bw'atugamba. Katikkiro atambudde mu buli ssaza ng'agenda agaba endokwa z'emmwanyi. Era abadde kabula omwezi guno. Naye ate gavumenti n'ereeta etteeka mbu buli muntu oba okulima emmwanyi weetaaga layisensi. Ekyo mwali mukiwuliddeko. Okwo si kwagala kulemesa. Ebintu ebyo abavubuka mubyegendereze. Omukulu abagambye mulina okuyimirira mulwanyise ebintu ebimu ebitasaana. Ekyo ekyokukola layisensi, mbu omuntu okulima emmwanyi olina kubeera na layisensi, ekyo mukirwanyise ekyo. Ewiiki eno Minisita wa Finance era na kino vocabulary mpya yasomye budget. Ffe bwe twakulira nga Kabaka ali mu buwanganguse nga ne budget ya Buganda tugiwulira, naye kati buli mwaka Minisita wa Finance asoma budget era ey'omwaka guno yabadde jukira n'abaganda nti Kabaka we yaddirayo twali ku ground zero, naye budget y'omwaka guno yabadde ya biliyoni 121. Obugalo buliwa mu ssente za wano ze miliyoni 26 eza pawunda, ssente z'amaanyi ezo. Kati ye budget y'omwaka
guno 1219 Uganda etambula Kabaka alabula. Kaakati njagala njogereko mu Luzungu katono.